Abantu bajja ne batereza ebiwandiiko byabwe abatawandiisanga ne bawandiisa abangi babusuule bamusasula twebaza nnyo nno abafubye naye olwokuba abantu balinda essaawa esembayo ennaku zino zaakanaayo kyani abantu bajja bangi kubanga omwezi gwenda kuggwako abeera kifuma mmwe tubeebaza mwatandikirawo twagenze Entenjeru kati mweyongeddeyo tweyongeddeyo Entenjeru muli mu Kayunga district eyo Empatta Entenjeru tukyali mu Kyaggwe twagenze Empatta okuva ku bbalaza era abantu bazze abantu twongera bakubiriza nga bwe nze mbagamba nti ne bw'oba n'ekyapa nga kya bwannannyini tomalanga myaka yagisukka 2-3 nga togenze Kibira kyapa kikyo wakifuna naye okiterese kopi ogirina mu nnyumba naye bwogenda n'okolako saaki kikyali mu mannya gange ennaku zino omukyala alabiriza omwami n'alabiriza omukyala nekitali ekyo wabawo omuntu ayita eri ebbali n'agamba nti actually waliwo ensonga z'ettaka ziri mu bitundu bye kata yentegeddeyo naye eringa mu kiti mu kiti buloko namba waliwo agamba nti buli alinako ekyapa oba yakifuna dda oba akifunye leero ne buli alinako ekyapa ku buloko eyo bakisazeemu era nga byasazibwamu naye nga tomanyi gweolina ekyapa kyo ne buloko namba byapa babisazizaamu era nyongera okujjukiza nti waliwo omwami omu gye mutumira ba Mukiibi Junior Mukiibi Junior omwami yatuuma amannya geegamu Moses Gambo B Kizito Junior kabeerawo ne waka naye wali mu biwandiiko tekaliimu ng'omwami akwata ssente omwana ng'akwata kyapa agenda akisinga yenze muzeeyi anoonya lugino ng'eri mu bbanka agenda okukola saaki nti kuliko mortgage ani yewolerako Kizito Moses Gambo B nti yegwe nti yenze bagenda okunoonya tono n'olwekyo ebintu bingi ebigenda tomanya kiyinza kubeera ku kyapa kyo kati ne fayiro bweri mu Buganda Land Board tomanya biyinza kubeera ku fayiro yo gwe bw'ojja n'ojja n'osanga nga bweri kirungi nnyo bw'osanga etaataaganyiziddwako awo tutandikira n'olwekyo kampeyini eno kyetuyamba naye nnyongera okwebaza abo bonna abafubye njozaayoza mwannyinaze waliwo mwannyinaze eno yafunye doctorate akola mu National Council of Higher Education Maria Nakacyo tubeeraawo naye nga waliwo abantu nga basoma twabiridde Nsaasira waliwo Kaase John Mary yafiiriddwa mamwe bamuziika Embaale togenze Embaale nkya tulina amasaza tukyakola enteekateeka ziwe bulemeezi nyinza obutagenda kwagira bulemeezi naye bulemeezi bayinza ojjukuba bayinzire saagala nnyo weesunge kubanga Gomba si ye ttiimu esaagasaaga ate n'ekibinja mwe yali yakyali kyamaanyi era singa basobodde okumpita buli emizannyo n'ekukolera analysis lwaki bulemeezi alina okuyita ofayina ewangula tetuli nkucwa mugenda kutandika ku luno abulemeezi nkucwa bagalirako angaawo ekkubo kakati nga tugenda ku nsonga eyo era neebaza abalaba tulina mebaawo ne gurupu ye balaba waliwo gurupu y'omukiyembe kuliko Wilson Ndawula omulangira ne gurupu ye bonna era balaba baŋŋambye nebanga nti bw'otatwogerako kati abo balaba nga bo boogeddeko bayinza okuba nga balina bannaabwe abala bangi nga tebali ku ttaka lya Bwakabaka otwali tukyogera naye nga beetaaga okumanya Buganda Land Board bwe mba siri ku ttaka ly'Obwakabaka bulijjo tugiyita one stop center kati olwaliro njagala muzino eddakiika ezibulayo omuntu oyo ali eyo nga yeetaaga okufuna obuyambi obw'enjawulo nga tali ku ttaka lya Bwakabaka Buganda Land Board emuyamba etya era erina bukugu ki erina busobozi ki okuyamba omuntu oyo Ssaabasajja Kabaka yatandika ekitongole kino kikole ku nsonga z'ettaka mu Bwakabaka bwe kitegeeza nti twali tulina okuseetula ebigere tuyambe abantu bonna abali ku ttaka lya Kabaka n'abataliiko nga tubawo obukugu omuli okupunta omuli okusomesa omuli okuteekerateekera omuli bannamateeka kuba abantu beetaaga ebiwandiiko ebituufu
n'asiima n'ateeka bakama baffe ne bassaawo ekiwayi ekikola ku nsonga ezo eziri ebweru w'ettaka lya Kabaka. Kuba abantu bonna ba Kabaka abali ku ttaka lye n'abatali ku ttaka lye bonna beetaaga okwetereeza n'okubeera n'ebiwandiiko ebituufu. N'olwekyo ekiwayi ekyo weekiri mu Buganda Land Board kikola ku ttaka nga si lya Bwakabaka, nti mwami Mukiibi alina ettaka lye yali yegadde okwerula empenda ery'ettaka lye. Tutandike nga sinnaba kulifuna. Njagala kufuna ttaka mu bitundu eby'ekatende. Naye wengenda okugula si ku ttaka lya Bwakabaka. Naye neetaaga ekisooka omupunta okukakasa ettaka lye bagamba lyeri ettuufu okusinziira ku kyapa. Omupunta ayinza okunkolera ensonga eyo. Bwe nzija mu Buganda Land Board omupunta mmufuna. Ekisooka olina okussaamu okusaba obuwandiike. Nga bw'otera okuwa instruction z'aba bannaffe ba lawyer. Nga bw'ogamba nti nze gundi ndi Katende nali yagadde obuweereza obw'ekikugu mu Buganda Land Board n'obunnyonnyola nti njagala kumpunta n'oleeta obwannannyini, kiwandiiko ekiraga obwannannyini. Wali oyagala bapunte? Punte. Kuba tetuyinza kujja nga tusaatuuka. Oba bwe mba nga ndi mu process egulawo nga sinnaba kugula njagala kakasa ndyoke ngule. Anti olina okujja n'ekiwandiiko. Mwami Mukiibi abantu bayinza okukusuula mu buzibu. Oli alina enkaayana najja nagamba mwaba Buganda Land Board mujje. Olina okissa mu buwandiike. Ne tugamba oyo mupunta agenda okgenda n'agenda ne kopi. Eraga nti mwami Mukiibi atusabye. Era n'ekiwandiiko ekiraga obwannannyini kopi yaakyo yiino. Kubanga toyinza okuntwala mu kibanja nga si kikyo. Naye bw'ongamba nti kino ekibanja kyange oba onaatunda wuuno. Ndowooza mwami Gambobbi olunaku olwaleero tetugenda kugenda nnyo ku waliwo basics ze tuyita basics. Basics egamba olina okussaamu okusaba kwo. Bw'oba nga toli ku ttaka lya Bwakabaka nga weetaaga obuyambi bwonna obw'ekikula kyonna ekikwata ku nsonga z'ettaka mu Bwakabaka bwa Buganda, owandikira ssenkulu w'ekitongole ekya Buganda Land Board n'onnyonnyola obwetaavu bwo webuli. Era kiki oyagala bakukolere? Kanzimanya nti bukugu bwa kupunta webuli, bukugu bwa kusomesa webuli, bukugu bwa kuteekateeka, kutaawuluza nkaayana nti bannamateeka weebali. N'olwekyo ekikulu ennyo gwe kussaamu kusaba kwo. Kati ssenkulu n'akuddamu katukuwa omupunta agenda okukola ku nsonga eyo. Oba kankwe munnamateeka, kankwe physical planner, omuteesiteesi w'ettaka, oba kankwe omusomesa Gambobbi kajje. Kuba tulina abatuuze bangi, abamu baba bafamire, tulina abatuuze bangi abeetaaga okunnyonnyola ensonga z'ettaka. Ayinza okuga nti Gambobbi genda onnyonnyola abantu abo. Tutudde mu lukiiko famire, twafiirwa kitaffe, mulemeddwa okukaanya, tumaze okusaako omusika, katulemeddwa okukaanya. Mwetaaga okunnyonnyola ensonga z'ettaka. Tutegere etteeka ligamba ki? Nga tugamba munnamateeka ne Gambobbi muzambalire ku mugongo ng'aso. Mugende Katende. Abantu ba Ssaabasajja gye bali. Mukiibi alina obuzibu e Katende. Mugende mu Mutaasi. Naye ekizibu kye tufunye mu nsonga eyo, abantu basooka ne babyonoonera eyo gye babeera. Amala okutambula agenze wa RDC, agenze wa lawyer, ne bamukama. Amala okutuuka wano nga biweddeyo najja naga Buganda Land Board mujje munyambe. Ate ababa baagala kujja eno ate mukolere bwereere. Tukolere bwereere. External services si za bwereere. Si za bwereere. Ekituufu. Naye akasente kaba kasaamusaamu. Okusinziira ku balala ze basaba. Era ekirala nti oluusi bagenda otuyita ng'ebipapula babyonoonayonona ne bamusayiningisa dda endagaano. Yessaamu obulipo. Mukibizikiriza ogabanya ekibanja kino. Bw'atuuka ku ground naga nti ate kati munzibye. Kangene Buganda Land Board. Buganda Land Board mujje. Naye nga omukono yakola ki? Yagussaako. Nenjogera gye njogera ennaku zino. Eno bannaffe bagenda okufuna ine bantu. Yes. Edda balinanga enjogera egamba nti omukono ntayireku naye n'okuyikiriza bbe. Sikkiriza wadde ntaddeko omukono. Ntaddeko omukono. Tuyina endagaano nyingi ng'oli yali agenda okwewola ssente. Nassaako omukono nti ntunze. Nga tamanyi. Namala okussaako omukono ntunze era nguziza gundi. Kati ogenda okutuuka ku n'omubuuza birani yabissaako omukono nti yenze. Saabitegeera.
sooka weebuuze eri abakugu nga tonnaba kugenda maaso nakukola nteekateeka zo za ndagaano ez'enjawulo. Jangu Buganda Land Board tugambe nti yadde ettaka si lya Bwakabaka naye gano ge mateeka agafuga ettaka era tugenda kuyamba bwe tuti ne bwe tuti era osobola okusasulayo akasente bwe kati ne bwe kati bwe tukkaanya nga bannaffe bannamateeka ba Buganda Land Board bayingirawo nti omwami ono katumukolera endagaano yadde ekiwanuko kye tumuwadde si kya Buganda Land Board naye endagaano ye etuukana n'omutindo. Waliwo twogedde kati ku Katende omuntu w'e Katende kiyinza omwanguyira okujja wano aweziro obwejenva kiyinza okumwanguyira okujja wano ku Masengere oba okugenda ku Muganzi Wazza oba okugenda Endejje twogera ku Mpimpi naye abali mu bitundu ebyewala ali Masaka ali Bulemeezi ali Kalangala abo bo nabo balina kutindiga genda okujja wano ku Masengere nga beetaga obuyambi obwa external services. Ekisooka Ssaabasajja yasiima nassa amatabi mu bitundu ebyenjawulo gatuusa obuweereza ku bantu be bonna abali ku ttaka lye ne batali ku ttaka lye gwe wandiika okusabako okuteeka ku ttabi lya Buganda Land Board wonna oli kuli okumbi oba oyinza okukuba essimu 07008 800 njiddamu nga tonnasimbula nawakati birungi nnyo n'ogikuba bw'ogikuba eyeekuyamba okumanya n'ensonga eyo oyinza ogimalira ku ssimu nga totuuse ne bakuwa amagezi 07008 800 kituyamba okumanya nti ettabi lisobola okimala oba kikwetaagisa okujja nti lukyetaaga munnamateeka ne bamuteekateeka notatindiga lugendo nojja nga waali kuba tulina bannamateeka abakola ku bantu abatali ku ttaka lya Kabaka tulina abateekerateekera ettaka nga bakola ku bantu abatali ku ttaka lya Kabaka tulina abantu abakugu bonna abateekebwawo okuyamba abantu abo kuba Ssaabasajja yatulagira tutuuse obuweereza obw'ekikugu eri abantu be abali ku ttaka lya Kabaka n'abatali ku ttaka lye. N'olwekyo abantu ba Kabaka tubakubiriza nti abantu ba Kabaka twenenya nnyo tomanyiza ebyaffe byayonooneka naddawuni yenenya kifo ky'okusimbula nogaa ne mu butuufu nakola ensobi kati kantereeze era tulabye abantu bangi ku nteekateeka eno eya weetereeze abazze nga tebali ku ttaka lya Kabaka naye nga baali bawaba nkyogera bulunye nti waliwo abantu aboogera nti ntunze ettaka naye nga ali ku kibanja talina kyapa naye mu ndagaano egamba ki kutunda ttaka lyange yiika 2 emasajja ku ttaka lya Kabaka ate n'olwekyo olina zinagula mu ttaka temuŋŋamba endagaano kyegamba yiino ttaka kiri ewanguza ti masajja ogenda okutuuka emasajja nga ttaka lya Kabaka abantu bangi bagenda bamu nga tuguziza yiika 2 naye nga tewali mupunta yapuntawo nabagamba dda nti obupunta buyamba omuntu okumanya enteekateeka ya gavumenti erina enteekateeka zayo eziyisa enguudo eziyisa amazzi eziyisa ki buli lwopunta omanya kanooli nga tannaguza agamba naye kamala okufuna omupunta ndyokengende maaso nkakase abantu bangi balina ebyapa nga ganyina ekyapa naye ngaekyapa kyakyuka dda nga tamanyi abantu balina ebyapa nga biriko mogeki nga biri mu bbanka tamanyi naye ono bwojja newebuuza ku bakugu ba Buganda Land Board weyita mu kiwayi ekyo bagamba neha kalumala okukolera saaki kuba kati ffe lyetukola ttaka lyetusiibamu kyangu nnyo wa Buganda Land Board okuyamba okukola saaki namanyi nti mwalimu ki biwogenda ogulaawo waliwo enkaayana Masengere bweti ne bweti ttaka lya Kabaka si lya bwannannyini tulaba akadde katugenzeeko naye njagala ng'omaliriza era ng'osibula ennamba eyo sooka ogiddemu gwe munnanga ali eyo wenna toli ku ttaka lya Bwakabaka n'ettaka lyoliko ng'oba oli awo weetaaga okuyambibwa okuweebwa amagezi weetaaga munnamateeka weetaaga okufuna engeri yonna oba oli awo ey'okwongera okufuna obukakafu ku ttaka ly'ogenda okugula ne lyomaze okugula okuyambako okukola endagaano n'enteekateeka endala ez'enjawulo jangu mu Buganda Land Board ekiwayi weekiri
ekya external services bajja kusobola butereevu okukolerako ku nsonga zo naye ekisinga okubeera ekikulu kwe kuba ku nnamba eno oba oli awo byonna byogenda okwebuuza essimu ebimala era ng'essimu eno mukulu gambo bingasibwa gyagenda okuba nga atuwa. Mbebaziza nnyo tulaba mwebale nnyo mwebalire ddala enamba eri 0708 800 814 weewaawo ofiisi weeri wano ku Masengere ekola ku nsonga ezo naye ne Matabi gyetuli okuyamba abantu ba Kabaka okutuula entende. Twebaza abantu be Nakifuma Kyaddondo ne Busiro nga ku Lwokubiri omwezi gujja kuba guweddeko ogwabwe sambyako ku Lwomukaaga tukola enkya mugenda kukola ku Balaza mugenda kukola ku Lwokubiri nenkya ne ku Sande tukola mu bitundu eri gye muli kuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 8 ku Lwomukaaga. Weewaawo mwebale nnyo okutulaba. Ssaabasajja Kabaka awangaale atwebaza nnyo tweyanzege tugenda kusinkana olunaku olw'enkya wali mu bitundu ebyewankulukuku nga zidde okunywa wakati wa bulemezi bano bagambo B ate ne abagomba. Ayi Katonda akuuma maaso mogi. Buganda Land Board nyweza obusenze